Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Banammwe bw'obeera ggwe ne weesanga mu mbeera efaananako ng'eno okola otya? Nasisinkana ex-baze wange mu Novemba nga 18 mu mwaka gwa 2022. Yandaga omukwano omuyitirivu era mu mwezi gw'okubiri 2023 yansaba tugende alabe abakadde. Yajja ewaka n'akola okukyala era mu mwezi gw'okusatu nafuna olubuto. Naye eyo yali enkomekerero y'essanyu lyange. Nagenda mu ddwaliro okunywa eddagala wano we nakizuulira nti nali nfunye akawuka. Kyannema okwegumiikiriza kubanga nali nasemba okwekebeza mu Desemba 2022 nga ndi bulungi. Nagenda ewaka ne ninda omwami wange akomewo ne mubuulira ebyali bivuddeyo ne tukkiriziganya nti enkya tujja kuddayo mu ddwaliro fembi batukebere. Olunaku olwaddako bwe yazuukuka yaŋŋamba agenda ku mulimu kukola naye tujja kgenda nga ku ssaawa 7 ng'akomyewo. Namulinda naye era teyalabikako. Yakomawo kawungeezi ssaawa nga 2 ez'ekiro ng'aleese results eziraga nti yali bulungi era yaŋŋamba nti yalina hepatitis B kyokka. Namusaba tugende naye mu ddwaliro batukebere, yagaana. Mu kaseera ako byali bintabuseeko. Namusaba nsooke ngendeko ewaka njogeremuko n'abakadde. Bwe nakomawo okuva mu kyalo nasanga omukyalo omulala mu nju yange ne baze. Nagezako okubuuza omwami eyo ki ekyali kigenda mu maaso n'aŋŋamba nti ye tasobola kubeera na mukazi alina kawuka era yansaba nve mu maka ge nzireyo abakadde bange. Nagaana ne nnemerako era yankuba. Nasalawo n'agenda ne mukazi we. Olw'okuba nali lubuto nga neetisse balongo olubuto lwantawaanya nnyo. Bazadde bange baasalawo bannone banzite mu nnyumba enkalu eyo mwe yali ansudde era ne bankomyawo ewaka. Nga wayise emyezi 8 nazaala abaana ab'obuwala abalungi. Naye Lady Maria newankubadde ebyo byonna naali agadde abaana bange bamanye taata waabwe. Naali agadde taata waabwe abeere kitundu ku baana bange naye tayagala kulaba abaana baffe. Nkimanyi nti yansiga obulwadde wadde akyegaana naye mu mazima matuufu mwagala akomewo tukuze abaana. Mpulira bubi okuba nti abaana bange tebalabanga ku taata waabwe. Ndi mulwadde era naali agadde akwate abaana abo abalage ewaabwe kubanga simanyi kikinajja nkya. Lady Maria simanyi oba ndi musiru busiru naye nina obulumi bungi era neetaaga omuntu obw'okumpa ku magezi. Simanyi nakumanya oba walibeerayo omuntu aliddamu okunzikiriza mweno embeera gye ndimu. Kwogatta n'obwa single mother ow'ababiri. Bw'atyo omwana omuwala oyo bw'asobeddwa nga tamanyi kikyakuzaako oyinza kukola otya mu mbeera eno era bw'aba muntu wo oyinza muwabula otya. Mbasaba mukeepinge comments nga ziri respectful olw'ensonga emboozi gye nasigala nnyumya naye n'ebigambo bye nali ngezaako okwogeramu naye alina we yatuuka n'angamba Lady Maria nkubuulire nina w'embeeramu ne mpuliranga obulamu mu bukooyi. Eyali omunene naggwawo yafuuka mutono nnyo ddala ng'omuntu wanaluzinga almost nga 40 kilos okusinziira ku bifaananyi by'ebikadde versus naawe bwafaanana. Abaana bo balabika bulungi ddala. Maama n'abaana nabo era baali mu care. Abaana babasiibula mu clinic nga bali okay. Ebyo byonna byonna twawayamu naye kuba namala akabanga namuwa obudde naye era nammwe nsaba mwongerezeeko. Pozi n'ekirala nalaba ng'ekimu ku bintu bya strugglinga nabyo is getting her confidence back. Nga mukyo kye nasooka okuluza kye tuyinza okutandikirako is help her againinge ku ka weight. Ntera okulaba kuno abakyala batunda porridge wa weight gain munyambe mu ntaagenge mufunire ku porridge oyo tulabe oba ayinza okuyambako ku boostinga self confidence ye nga zizaako akabiri akatonotono. Kuba essaawa zino we twogerera atya n'okufeesinga abantu bonna abasinga bamanyi olw'okuba nga yaggwawo. Obulumi bwakyalina bungi ate nga buli fresh kubanga ebbanga lyonna lye namala nga njogera naye yali akaaba bukaabi. Naye namujjukiza nti kizibu ekiri ku bulwadde obwo bwe bukukwata n'otandika ebintu by'okwekaabya fa mangu. Ate nga waliwo abaana in picture abeetaaga maama era ne mmusaba abeere mugumu ku lw'abaana era kakyanga njogera naye n'olwaleero abadde alinawo enjawulo kuba mucheckingako every now and then. Sigadde ndi Lady Maria, your voice maestro. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Bye.